oluvannyuma lw'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira ku lukalu lwa Africa ki Confederation of African Football okukkiriza amawanga g'obuvanjuba bwa Africa okutegeka empaka za African Cup of Nations eziwakanirwa amawanga gakirimaanyi mu kukyanga akapiira mu Africa. Bannayuganda bangi beebazizza ekibiina ekikulembera omupiira mu ggwanga olw'akaweefube gwe bakoze okulaba nga Uganda emegga amawanga gonna ge yabadde evuganya nago. Yongera okwebaza abadde mu kintu kino mwenna kubala kulaba nti Uganda etegeka yinjira president waffe omupiira yinjira Moses Magogo kwebale nnyo please okuleta biiti eyo. Olwaleero ekibinja ekyakiikiridde Uganda ku mukolo gw'okulonda eggwanga erinategeka empaka za Africa Cup of Nations eza 2027 ekyakulembeddwa pulezidenti wa FUFA Moses Magogo kikomyewo mu ggwanga, era bano ku kisaawe Entebbe bayaniriziddwa nga bagenyi. Guno gwe mulundi gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ogusookedde ddala okutegeka empaka zino bwe kyazisandikibwawo mu mwaka gwa 1957, era Ambrose Tasobya, ssentebe wa National Council of Sports, agamba gavumenti neetegefu okuwagira enteekateeka eno. Twegatte ku projekiti eno tulabe nti tukola AFCON eyakabi ennyo ejja kuvaayo nga nnungi, abantu bajagale, standards zaffe zibeereza waggulu, nti buli mugenyi anajja wano mu AFCON kijja musikiriza okukomawo n'olulala. Moses Ashimu Magogo, pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga, agamba tekibadde kyangu kaafa okukkiriza Uganda okutegeka empaka zino. Tukozesa empaka zino n'omukisa guno okunga abantu bonna beegomba ensi yaffe. Ensi yaffe eno nnungi, erina ebintu bingi ebirungi, ffeffe nnyini bannansi abalina okugyeyagaliza twagalize n'abalala. Waliwo abali balowooza nti tekisoboka, naye engeri gye kisobose n'abo abalowooza nti tetujja kikola nabo bakkirize amaanyi gabeere nga tugasindika nga tugazza mu direction yemu, kuba kino kigenda kugasa buli muntu. Magogo mu ngeri y'emu agamba nti basabye kaafu okutegeka empaka za CHAN ez'omwaka ogujja okubayambako okweteekerateekera empaka za AFCON. Tugenda kukola wiiki ejja n'ebiseera ebiddako, tugenda vaayo n'engeri gye tugenda okutambula. Mutukkirize twasoose kwagala kuwangula. Tugenda kutuula ne gavumenti ne federation nga Uganda, tuveeyo ne pulaani nga bwe tugenda okutambula, era tujja gibabuulira. Naye ate ne bannaffe mu Kenya bali mukola kyekimu ne Tanzania, beno tuveeyo ne pulaani ya East Africa. Ono agamba nti bagenda kweteekateeka bulungi baddaabirize ebisaawe bituukane n'omutindo gw'ensi yonna. Twawadde oweeya mukaafu nti okubalaga nti tuli beetegefu oba twagala okutegeka empaka zino kiri eri bo okusalawo, kuba obuyinza buli eri bo. Ffe twakkiriza okutuwa empaka za CHAN 2024 tubalageko nti tulina bwe tutuuse, naye ekyo kiri mu mikono gya CAF, ffe waffe kyavuddeyo. Minisita omubeezi ow'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga avumiridde bannayuganda abatandise okukozesa omutimbagano okuvoola eggwanga okusinga okutumbula ekifaananyi kyalyo mu kiseera nga liweereddwa omukisa. Abannayuganda obviously waliwo ababadde tibaagala, ate tibaagala ndi kubanga tibaagala eby'omupiira, bo tibaagala kubanga bagirabye nga achievement ya NRM. Kati politics nayo mweri bo bakirabira ku politics. Kabyanga alabudde abakozesa omutimbagano okusiga Uganda enziro nti boolekedde okukwatibwa bavunaanibwe mu tteeka erirambika enkozesa y'omutimbagano. Kubasaba ndi bwe tuba tufunye kirungi tujaguze, bwe tuba tufunye ekibi nakyo tukole ki tukyogereko, naye tikyetaaga buli kimu okyogereko bubi. Bwe tuba tufunye kirungi ffenna nga bannayuganda tukyagale. Waliwo ebitali bulungi nabyo tubimanyi, nabyo tubyogereko. Uganda yasooka okwetaba mu mpaka zino mu mwaka gwa 1962, era pulezidenti wa FUFA Moses Ashimu Magogo ayingidde mu byafaayo ng'omukulembeze wa FUFA asookedde ddala okuyambako Uganda wamu ne East Africa okutegeka empaka za Africa Cup of Nations. Richard Mwanje ne James Waswa, BBS Terefayina, Ageesigika. Mwebale nnyo banna.